Pulezidenti Museveni akubirizza abanyankolo okuuma obwangu bwabwe naddala obwetulira kuhingira nga beewala okusaba ebintu ebingi n'okulembageza ebbeeyi ennyo ng'agamba nti bino biremesezza abavubuka bangi okuwasa. Pulezidenti yabagidde ku mukolo ogw'okuhingira ogwa Kakyeera Kaboyo muwala wa minisita omubezi w'akanyuguke Luweero Alice Kaboyo ogubadde Kiruhura. Ku mukolo guno Kakyeera akwasiddwa mu butongole eri Mujja kafuleka akabonero ak'obuwangwa bateekateeka embaga. Pulezidenti ategeezza nti famire zimusuukiridde okusaba ssente n'ente nnyingi mu kuwaayo bawala baabwe nga kino kiremesa abavubuka okuwasa. The parents okujugisa, why are you selling children? Why? What is the problem? 16 cows, I don't know how many cows. This is why do you have to get wealth through children? Why can't you work for wealth yourself? Pulezidenti asaba abavubuka bettani embaga ssente ensaamusaamu ng'agamba nti embaga ezibbe ziteeka nnyo famire obunkenke. Amajenyi ge sente ngakyereza abaana okushwera. Bishop kigambo ekyo enjiri mubabuulira enjiri abantu abo. Yawaddeko ekyokulabira ku Pulezidenti Museveni nti mu biseera byakulira embaga bayita abagenyi batono. Okugaitwa na Mama Janet Burayi tukaba tuyina abagenyi 8 ali kyamushana 8 bati. Ategeeza nti wadde olw'okwetaba ku mikolo egy'ekikanga kino olw'entambula ze abadde alina okuba ku mukolo guno kuba Kaboyo aweereza ebbanga ddene mu gavumenti ate muwulize era ekibiina ky'NRM. So because of that I always remember her as one of the people who helped me to confuse UPC. Pulezidenti agambye nga Kaboyo amaliriza emisomo gye yeegatta ku facility Nairobi okumuyambako kubuweereza nga tannaba kwolekera Sweden. After her O-level she went to Nairobi and joined Mama Janet and helped in looking after our children, Mohozi, Natasha, Patience, Diana. They were there in Nairobi together. Mama Janet greets you. She said she shouldn't come. Konka yashagara nawe yashagara. Mu ngeri Pulezidenti Museveni yeebazizza abalonzi abali mu lukulo olw'okukkiriza okwettanira ng'olulina ente z'amatendwe bava mu by'okutambuza ebisolo. You stopped nomadism and you are engaged in settled dairy farming, dairy and beef farming. You are now crying that this is a dry season. So therefore, the challenge is to get animal feeds during the dry season. Omumyuka wa Pulezidenti Tandimija Jessica Lupa ayizeza abagole era n'abagaliza obufumbo obulungi. I congratulate Kisha and Aaron on your special day. I wish you a very peaceful and successful marriage. Ate Kaboyo ayogedde ku lunaku luno ng'ekirabo okuva eri Katonda yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okwetabako. Yebale munonga muzeeyi ntumanyangu mama yatakubasa kwija konka yebale kuzagiza empimba zanzima bakigambaha yebale munonga omunsiimire munonga kisha kikazi ninkusiima munonga ab'okundetera Eroni omwana mulungi munonga mbeire namurebere nareba ari omwana okireire. Omulabizi wa North Ankole Stephen Namwanga yasabidde omugole nebaza Pulezidenti Museveni olw'amaanyi g'atadde mu okulwanyisa enguzi. Bwena abaana aba bahereza omugisha bagende bamanye ngu institution y'obushwere eruha bw'okusaasirana eruha bw'okugumisiririzana. Amwebazizza olw'okuddamu okulonda Kaboyo ku bwa minisita.